Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baseka abasinga obungi batubanja okola hijja. Naye lwaki tebatubanja zaka? Kubanga siraba nkoseka yena jenaga nti otuuse okuwa zaka naye sikulaba nko otowa zaka. Naye buli ayimirira mimbali wagende Makka wakola hijja, kijja kitya omuntu asooka kutola zaka nitukera nti atuuse okukola Makka okukola hijja? Oba hijja yesinga obunene nnyo mu mateeka g'Obusiraamu? Kyakubiri, kiramula kitya getuba tusala talawehe? Bwetuba tumaze nga tutandise okusala talawehe abalala ne bayimirizaawo eswala wali endala. Kati bweba bagiyimirizaawo ba mu bukyamu nga amaloboozi gasituseeko, nzikirizibwa okuva mu talawehe muno nengenda ne mbajjawo bakasuka ebweru. Naam. Naam. Shekhe wange agamba batukubiriza okukola hijja nga ne zaka tetunakola ki? Tetunagiwa. Abaffe nsooke kola hijja oba nsooke kuwa ki? Kuwa zaka. Ekituufu akugamba kola hijja nga tanagamba kuwa zaka. Waliwo seeka omu atera okugamba nti olaba oba ofumba emmere, ng'ofumba emmere n'ogiteeka ku kyoto, kati eriyo emmere emu evaamu nga teyidde, evaamu nga tekoze ki? Naddala enku singa ziba ntono, ne wabaawo emmere evaamu ng'eyidde bulungi singa enku ziba nnungi, ate ne wabaawo omwejja n'esogonyoka n'okukola ki? Kakati abakwata omuzindaalo guno tufaanana ng'emmere. Tufaanana ngaki? Ng'emmere. Eriyo abagukwata nga yali tannajja, eriyo abagukwata nga yali akoze eki? Ayidde. Eriyo abagukwata nga yajja n'okusogonyoka n'akola ki? N'asogonyoka. Kakati tugamba nti okusinziira ku hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabbi gye yatumirako Muadh okugenda e Yaman okukoowoola abantu, Nabbi yamubuulira, yamusengekera. Okusengeka mu lusoga mukiyita mutya? Yamuteekerateekera kiki kyasoosa, kiki kyazzaako. Tuli nange yamugamba bw'otuuka e Yaman abantu ky'oba osooka okubagamba bagambe bayingire obusiraamu baleke okugatta ku Allah kwonna. Kyova olaba ennaku zino emisomo gya tawhiidi mingi, emisomo gy'okuleka shiriki mingi, kubanga eyo emesegi eyiteekwa okusooka okugambibwa abaki? Abantu bw'onaasaala ng'okyalina shiriki tebigenda tuuka. Kati ye mesegi esooka sooka obagambe basiramuke ebyaddala, ebyawo ngo babireke n'ebifaanana bwe bityo. Namugaa bw'omala okubagamba ekyo ne bagonda ne balekayo ebyawongo ne balekayo, kati ate baze ku siteeku ey'okubiri bagambe Allah abalaaliseeko okusaala. Ekyo kyakumeka? Ng'omuntu tonnamugamba kola hijja, olina kusooka mugamba kola ki? Kusaala. Kubanga bw'anaakola hijja eswala n'atagisaala, obusiraamu ye maneyane mye. N'amugamba siteepu ey'okusatu, n'agamba bwe bakugondera ne basaala eswala ettaano, olwo bazze ku kyokusatu bagambe Allah abalaaliseeko okutoola ezzaka mu maali yaabwe. Kyajjanga kyakumeka? Kyakusatu. N'agamba emaali eyo tugijja mu bagagga mu bo. Ekitegeeza zaka tetugijja ku baavu. Oli kasita amala okugaggawala n'afuna ssente ezivaamu zaka, oyo ng'olwo tumuga ne tusooka mutunuulira asaala. Bw'aba tasaala tetujja kugamba kuwa zaka, tugenda kusooka kugamba kola ki? Sooka osaale. Haji abakozi abatanafuuka haji abagagga mubayita mannya ki nga mubabiita? Wadde tanakola hijja? Iye bannange. Kati omusajja musooke mugaye mukama waffe tugende tusaale, kubanga alina kusooka kugonza eno swala.
olyoka omugambe zaka. Kakati bwagonda n'asaala then mugambe kati munanyi Allah nti yakugamba ku sente z'olina. Abaavu bano bakiika ensingo. Bwe bakulaba ng'oyisaawo bayisaako wiisi empya new model bakiika ensingo. Kabe batayagala bakukiikira ensingo. Kwatayo katono okole ki? Obawe bona agayisaako kawishi ko ngagala wallahi omusajja oyo Allah agimukuumire buli bwagivuga bw'ati antwalako buli bwagivuga bw'ati nange ndyako. Oba kategerekese Allah binaga nti tukhadhu min aghniyaihim, ezaka eyo tugijja mu bagagga mummwe kati nga mubugembe, waturaddu ila fuqaraihim, ne tugizza mu baavu b'ekitundu ki ekyo. So si kugijja mu bugembe ate tugitwale kayunga, ekayunga naye eriyo abaayo bwe bawa nga tugizza eyo. Oba kategerekese kubanga ekituufu abagagga b'omu bugembe bangi kati ne percentage y'abaavu nayo baki bangi. Kati step eyokusatu olwo tusooka kukuzzaawo. Bw'omala okugonda n'owa zaka nga tukuzza ku kyokumeka ku kyokuna nga ati munnaye kati kewagonze zaka alhamdulillah ennaku zino oli mulungi sajja owa zaka buli mwaka naye okimanyi nti Ramadani nayo mpaji mu mpaji za busiraamu kusiibako. Omala bikola bino byonna bw'oba olina obusobozi oteekwa kuba musiraamu ddala nga tokola shiriki. Bw'oba okyakola shiriki tetugamba hijja. Oteekwa kuba musiraamu ddala ng'osaala. Bw'oba tosaala hijja totawaana kuba ne bw'onaagikola kino kyokka eky'obutasaala kitta biri byokola ki byokola. Kati wa zaka bw'omaliriza olwo nga tugamba haji Allah akubanja ogenda okukola hijja ogenda olambule ku nnyumba ye. Ate muno mwana wattu mu buwangazi bwonna hijja ogikola omulundi gutya gumu. Ate zaka yo giwa buli bw'obeera ng'olimu abo abawa. Yo si ya mwaka gumu si ya mulundi gumu wabula buli bw'obeeramu abo abakola ki abawa ng'owa. Eriyo eya buli mwaka eriyo eya buli bw'okungula. Kati yo zaka yesooka nga tonnabakola hijja. Ekibuuzo ekyokubiri tusaala talawiya ate wanayo jama bw'aba asaala omu talawiya wano egenda mu maaso kati yazze tannasaala ishaayi naga akansooka ensaale wali ishaayi. Ekyo kitegeerekeka ng'asaala atya omu. Wabula ate abamanyi abamu bamugamba bw'osanga talawiya ng'egenda mu maaso nga tonnasaala ishaayi tosaalira eri mabega, jangu weegatte mu bana abakola ki abasaala talawiya. Gwe nga nniya gy'olina yakusaala ishaayi bo nga basaala ki talawiya. Bwe basaaza salaamu ku raaka bbiri ng'oyimuka ng'ojjuza eraaka ezikola ki ezibulayo ng'osaza salaamu. Muleme kuteeka mu masijidi bantu kulowooza nti buli muntu ajja kubanga atamanyi bw'ajja n'atunula masijidi ng'ajjamu egenda maaso ate wali buli omu asaala bibi agamba bano abasiraamu tebeegatta buli omu akola bibye. Naye wabasanga mwenna nga muli uniform wadde gwe nniyayo osaala ki osaala isha abasiraamu bali bomu. Akati ekyo nakyo omuntu azze ng'asaala ishaayi jangu weegatte mu talawiya then ojjuze omale weegatte mu talawiya. Faiba okuteekawo ejjama endala nga waliwo ejjama endala egenda mu maaso ekitegeeza masjidi ne mbaamu jjama mmeka, ekyo kye kitakkirizibwa. Nga jjama bbiri omulundi gumu omulundi gutya gumu nga ziri mu masjidi emu, ekyo kyo tekikkirizibwa. Bayimaamu babiri, oli imaamu nono imaamu kakati ono akyasoma oli agamba Allahu akbar. Kakati ayinza okubonikira Allahu akbar ogenda olaba ate abeeno be bakoze eki kirabye. So ejjama bbiri omulundi gumu mu masjidi etya tekikkirizibwa. Temumbuuza masala malala nze ngambye ago. Ejjama bbiri omulundi gumu mu masjidi etya ekyo tekikkirizibwa. Allahu a'lam. Kkiriza ekibuuzo kimu kye kiba kisemba. Omusajja atamanyi Arabi munamalungu aveeyo najja nayingira mu masjidi nadda wali n'afuka. Kati okufuka mu masjidi nga muli wano mutudde n'okuba nga musaala ne basaala wali talawiya ku bibiri kyekibi ekisinga okukinda ky'obubi okufuka masjidi. Allahu akbar. Olaba temusobola gumiikiriza bali mu ibaada kati wati ali mu zambi
oyo mukuba mukube. Kakati basahaba nabo bayagala bakozese amaanyi. Sajja afuka mu masjid ne baagala okuyimuka, nabbi n'abagamba mumuleke, temumukanga, mumuleke amaleyo omusulo gwe. So si nti nabbi teyamugamba gwe omusajja gwe komaawo, yagaana bano abaali bagendayo, mumuleke, da'uhu, mumuleke amaleyo omusulo gwe. Kubanga okusiba omusulo nga tegunaggwayo ate nabo bulwadde, ogusiba nti tegunaggwayo, kati mumuleke talwala, musajja talwala. Bwe yamaliriza n'agamba bano bennyini ababadde n'ebbugumu abaagala omusikayo, nga bwe mwagala osikayo bali abasaala, n'abagamba mugende mufune amazzi, mugende muyiwe mulongoose wali waafuse. Teyagamba oli yafukawo kunwazaawo. Bwe tubaffe nga imaani tugirina mukko, kale kyetuyinza omuyamba kumugamba leeta akadomola olongoosewo kokoziwekoze ki. Naye nabbi yagamba bano bennyini, genda muleete akadomola mugende mulongoose wali waafuse. La ilaha illallah. Oyo omusajja yali nabbi. Oli bwe yamala okufuka bali ne balongoosaawo, nabbi n'amuyita n'amugamba jangu musajja. Nga amma hadha almakan, ebifo ebifaanagana bwe biti. Nga bali aba babiri ayogera naye, namunange ebifo ebifaanaganako bwe biti tebyateekerwawo lwa kumaliramu kyetaago, byateekerwawo lwa kusinzizaamu mutonzi waffe. Kati bw'omalirawo ekyetaago kituyisa bubi, ate n'omutonzi oba tomuwadde kitiibwa, kale n'olwekyo tokiddamu, si kirungi. Olabye enjogera gyayogera naye, bali yabavuddeko dde obusungu bubali bubi, bagenze balongooseza, tulongooseseza na wano, naye lwakuba yali nabbi nga tebasobola kubaako kye bagamba. Omusajja bwe yamaliriza, olw'enkwata nabbi gye yamukwatamu yali tamanyi, omusajja kyava atoola shahada, namugamba nsaba Allah asonyiwe nze asonyiwe naawe, bali tabateekamu. Nabbi namugamba tofunza kigazi, okukasaasira kwa Allah kuki kugazi. So kyenjagaddemu nti abantu omuntu atamanyi takola ki, tavunaana. Ayinza okuba bambi akikola tamanyi, temusikayo busisi, mubaleke bamalirize, mubasomese busomese. Buze ekibuzo ekisemba